Loodi Meeya wa Kampala Elias Lukwago asisinkanye baddereeva ne bakondakita ba taxi basobole okutema empenda ku nsimbi ezinaabasolozebwangako n'engeri ey'okuzisasulamu oluvannyuma lwa kkooti okusazaamu ttenda ya utoda. Abasisinkanye ku Eklezia ya St. Matia Mulumba ku Old Kampala gyatuuzizza olukiiko luno olunaku lwaleero gyasinzidde n'agaana abataxi okusasula ensimbi ez'abagerekeddwa okutuusa ng'olukiiko lwe lutudde n'agamba nti zikyali nnyingi. Mu kwogera kwe, Lukwago awadde n'abataxi amagezi okwekolamu ekibiina ekibagatta wonna mu ggwanga okusobola okugonjoola ebizibu byabwe bokka na bokka. Ayongedde n'abawa amagezi babuulirize ku bbaasi ezigenda okuleetebwa mu ggwanga naddala mu Kampala ng'agamba nti zandikosa emirimu gyabwe. Baganda bafeeka bwe tuli wano association zino zonna ne bwe tugamba nti oba tukoleyo federation oba ki naye nga kigatta baddereeva mwenna. Ekigambo ekyo kikulu bwe mutanfuna ekibagatta kubeera wamu kyekiri kye batambikiddeko wajja kufunayo omugezigezi akiyoole abawubi emyaka 20. Baddereeva ba taxi bawadde endowooza zaabwe ku ngeri y'okusolozaamu ssente zino n'emitemwa eginaabagerekebwa wabula nga bonna bagamba emitwalo 12 KCC egyegamba okubajjako gikyali mingi. Omuntu abadde bamuggyako $1,800,000 omwaka $1,800,000 musigale mulabe ssente empitirivu nnyo kati kyetubadde tusaba bakama baffe mutuddiremu empale tutuusa okuzikuba emyaka. Bbaasi tezikolako ezibikolamu nekolaki naye bbaasi abasajja timulimu ebikanja nga basike kanso bbaasi zibaddewo lwo zitika abantu 7 zitika emitwalo 8 Juba zitika Kigali emitwalo 6 zitika Nairobi netumunasire nemuzijjako nimubonyabonya abatakisi balekula babalungi. Meeya wa Kawempe Mbaraka Munyagwa ategeezezza nti abakungu ba KCCA basooke baleme okupapa okugerekera abataxi ssente wabula bwe kiba kisoboka babaggyeko emitwalo 30 egya layisinsi ey'omwaka kubanga gavumenti ebaggyako emisolo mingi mu mafuta. Kitegeeza taxi emu omwaka ewa gavumenti obukadde 9. So tetusobola kujja ku taxi mitwalo 12. Nze kyeŋŋamba taxi zandiwadde road license eya buli mwaka mitwalo 3 kubanga olwedde balina omusolo gubasuulira ku mafuta. Ekyokubiri enkola y'okuzibajjako tetukyayagala kuba bataxi miggo nga bwe kibadde batwala ku kisansane mubakuba emiggo. Joseph Setimba ne Ibrahim Bwega be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.